Yeah. Wabula mujoga. Twafunye omujasto. Ole mu adjust. Lwaki abasajja batera nnyo okwesa advantage ng'omukyala agenze n'ona school fees n'ayagala basoke bakole 1-2 check microphone. Bambi. Simanyi sizisimangako. Sizikimangako. Bazireeta Simanyi like byonna tebingwangako. Sibiwulira. Olimi nga teruyimuka. No. Simanyi waliwo yakikomplainingako. No, okay, kati wembaze ni mufumbo bwange. Never, of course, tulina abaana. Go abanzaalamu. So I expect you go kubanga at least yotwala obuvunanyizibwa bwo n'embeera ndi wa musajja mulala. Naye kati bwe mbanzizeewo okulona fees. Eyali zinonye ku tax park oba ku motoka ngamba jangu zino neewaka. Jangu zino neewaka. Oli mama w'abaana lwaki mba nkuweera school fees ku ddala ku kiduuka. Mama abaana jangu ekoozi kimu. Ate kati gwe in kind tata abaana weebale kukola. Kati lwaki toddirayo ddala? Waliwo ebyatowawula wano just nkwebaza kutuwa ka school fees k'abaana. Olina teekawo gundi okugira. Gwe gwakikalubya gwakyogera neffe kiba si ekiri awo kinene nnyo. Tayange amwenyawo bumwenyi. Ensonga z'abaagalana zinyuma. Twalikuzizza tutya abaana nga twawukanye gwe mulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero. Hafi, bwe twawukana n'omusajja. Abasajja munatusonyiwa naffe bye tuwulira baboogerako bye tugenda okwogera leero ku show. N'ebyabakyala gye biri bambi. Otegeeza ki? Nabo balina ebizibu byabwe. Wesanga nti bwe mbeera mwawukanye n'omusajja, of course ekibagatta ye mwana. Wesanga nti bwe mba ngenze nona fees, ngenda ku endinga up nga of course waliwo ekiyiseewo. Kireetanga ekituufu. Of course bibeerangayo. Tokiwulirangako nti abasajja bangi era kyova naga omusajja anyimye school fees kulokubanga nange nagaanye. Nagamba sigenda zikuwa. Sijja sobola. Ndeka. Mokola. Shafa kuna neti ekoleti. Shafa inzo kutekama omuguu wa gwente. Twalikuzizza tutya abaana nga twawukanye nga tetuteddemu waliwo abatekawo of course ekibeera. Yes, waliwo n'abasajja abamu nga bw'aba akuwasizza ng'olina abaana nga wazaala abaana agamba itsoka abaana nja balabirira. Okwewala okukwata ku constitution because osobola okuddayo akawaayiro ne kakola ki? Nekasanguka. Nekakyuka okay, olowooza otya? Kyekyo mu Luzungu kye tuyita co-parenting. Okubeera nga mmwe babiri bantu babiri mukkiriziganya because you can't co-parenting nga muli babiri era kijja mwayawukana. Okwawukana kyekimu ku nsonga ze tuyita eziri inevitable mu Luzungu maybe ti abamu basobola ozzeewala naye kiba kizze ate si musango si lutalo ayawukana n'omwagalwa we aba tafudde. Bwe bulamu bwe tutambuliramu it is not guaranteed nti munnaye kubanga bakkuba empeta kwolifira mirembe na nnaku amiina no bwe kiba kiganye you take another step. Naye muyina omwana wano mu makkati oba abaana ate kati eno generation yaffe gye tulimu tuwulira single mother lwafuuka luyimba naye tubaddewo tutya peacefully and abawala kati bambi oyinza okutambula wano ku bawala 10 b'oyogera nabo 8 beerabirira abaana. Co-parenting yagaana okusobola okukuza abaana babiri kwagaana. Omulenzi amugamba either komawo oba abaana bampe oba etuba twayawukana tuba n'omwana. Even talking about that olaba waliwo abakyala bangi n'abatwala kasukaali ng'atudde ewaka naye ng'agamba ndiwo olw'abaana lwansonga omusajja asasula school fees era n'amala asitula ekigere n'akijjawo byonna bibeera bikome. Exactly, that is the difference eyali ku mulembe gw'abamaama baffe ne omulembe gwaffe nti bamama baffe maybe bo bagumiikirizako edito longa naga kantulo abaana banga abaana 6 abaana bana ngenda batwala wangenda bakuzanja musajja kyana antwala ne guno omugugu kambeere wakola emizeje kanji manyire byonna kabikole kansoke nkuze ku baana kati ffe eno generation yaffe eri a little fragile ku mwana ogwo
Olabiranga kyewunza kakangende sigena kulinda kuzala abasatu mama yes ye naakita kati ne mutandiko kiplaningira keyo naye co-parenting we tugituukirako yo is tuva mu mbeere y'okubeera selfish okulekera okwerowozaako ffe babiri ekisajja kyantama tekinfaako kyanyendako kyakola kino notandika omusalira omusanga eyo stage tugibuuka ey'ekikazi kyanyendako ekikazi kyali kikyafu ekikazi kyantama ekyo tugibuuka ne tudda ku step y'omwana ekigambo ekyo ekyokukuza omwana nga mwawukanye ukirina okubeerako obukwakulizo agreement because muyina ebyabanyize bebalita okwawukana because omusajja wayokana nawe ayinza ofuna omulala oba nawe oyinza ofuna omulala wano obukwakulizo bugenda okuyingiriramu waliwo ne bwe bakwananga bali mbuto n'agamba ye nfa kiro kibadde kimbonya abanyakanve nayo n'avaayo n'olubuto ng'ono yakitegedde nti ono muyinamu olubuto so byonna nga temunnaba kusalawo oba nga mukkiriziganyiza nti omwana anja mukuza birina okujja n'okutegeeragana kasita okutegeeragana okwo tewaliyo bantu baawukana ne bategeeragana ku nsonga zonna bayina time mwalemerera okukwatagana nga mwawukana nga waliwo differences that means ebintu bingi bigenda kukaluba naye abasajja nga beekaza nnyo nzija nti okusaba fees noŋŋamba sooka ogire yes ate abakazi bwe baliko eyo stand naye nga mumaka yavaawo kati talina kyakkola nga waali agenda constitution ne batandika batya batandika obanga atunda kulo kwangu yaga school fees za mwana bambi nno si byangu biri very challenging naye nga byebyo bwe bulamu bwe tutambuliramu si kyangu shafa ngali ku mulimu gw'amaanyi lwakuba omanye ate ebiseera bisinga ekireeta ekyo kale it is a little hard is because abasajja bo abasajja bano boola babeerawo nga yakukyawa nga hafi abasajja tebakyawa ku mutima nga takwagala sana kuddamu kuyimirira nawe yadde okudeetinga naye kasita mubeera mu nnyumba abantu abo oli kwini oli mulungi gwaliwo because olina kyayagala kati ffe abakazi ate ffe tukyawa era n'oyimirira ne ku bigambo byo naye embeera eno gye tubeeramu eno eri desperate nti omulimu guyinza obbula obuliddwa n'akutwala n'omwana wo ate yayina ssente taata w'omwana n'ogamba wa already nayitayo dda kipyaki noweesaddaakira omwana wo it is very, very challenging. Well, engeri gyenyinza okitegeeramu endala yeyokuba nti tulina okukkiriza nti twawukanye ekisumbu wabo bw'oyogerako bwe butakkiriza nti baamuta namba esinga ey'abakyala be beetwalira abasajja abakyala ffe abeetwala omukyala nga yes ogenda okisuubira ogenda oyagala abasajja tubateeka mu mbeera kubanga tuba tulina kye tubaagalako wamuzaalamu yesu mwafuna obutakkaanya ese ogenza olina ssente z'osabye tagenda kukwata bukwasi si mu bubi nsaba tukitegeere ffenna tagenda kukwata bukwasi era ogenda okugaba ekigambo nga naawe okola ki oyagala okwagala tekuba nti okyamulina ku mutima naye gwamuleetera embeera y'okusigala nga akyakirowoozaako because singa muba mutaddewo embeera eya co-parenting nga yentuufu bwe tukitegeera n'otuukayo abeera ateekeddwa kwata ssente kukola ki kuwa n'olwokuba tulinamu kiri nti ono bwe siimukwate bwe nti tajja kumpa zino bwe ziti okitegeera kyekireeta ekyo omusajja bw'oba otuuseeyo mu nnyumba ye era nawe n'oteekawo embeera olugoye lw'ogendeddemu otandisa okwefuula longoosa ennyumba ate kano weefuula nga bwe wabireka si bw'obisanze ogezaako okutereeza we bweyisa bwe weesala naye agenza omalayo eddakiika 5 n'eddakiika 10 ez'okuba nti obaako ky'omusaba ate kyekikulwisayo kumalayo essaawa n'okyusa engoye n'ogenda mu kinabiro n'onaaba okitegeera anti kati ke kakajanja k'abakyala ke tulina kubanga bw'oba omanyi wava mu maka g'omusajja nga bw'aba ali singo muleka abeere singo bw'oba asalawo kugenda kkiriza nti wakola ki yayinza okugamba ssente nzino ne ssente z'omwana ez'eddwaliro mobile money yajja tajja sobola talina za charges kyenjagala tutereeza abantu tutegeere bwe muba mwogedde ku kya co-parenting kitegeere bave ku bino ebintu bye bawuza #co-parenting nga tetukitegeera mu butuufu ngera hafi bwayogeddeko wali tulina kukulembeza baana tuleka effe bye twerowoozako ng'abazadde differences ezaffe naffe bye twagala ne tutunuulira abaana ebibeerawo mu co-parenting bye bino ebisinga okuleetera abalala obuzibu okulowooza nti bo balabika bakyali bonna bonna obutakkiriza nti mweta naye bye tulina okutunuulira kwe kukkiriza from the beginning
inti ekituufu twekyawa naye kimanyi olusonga nga explaining ey'ensonga because abantu babiri ze bwenkeera kumakya omusajja ngenda okudatinga shafa nga nina byenduubirira we get married we have kids to grow ngeffenna ne shafa ina byaluubirira time y'okwawukana bwetuuka abantu tebaagreeingangako bombi at the same time omu nze embeera eno nga shafa namukyawadda ye nga manyi nkyali mukyala we kati the moment I state it nti twawukane omu kimuguddeko bugwi era ye kimutwalira time okiprocessinga kati awo point yo weegendo yingiriramu nti oyina atakitegeera nti nakukyawa oba omwami yankya oba nze namukyawa kati ayina sooka kitegeera kuba yayinza okujja ng'akyayagala sikalayini kyekyo obukyawe buluma naye bwe muba ekya co-parenting is agreeing tula kukiriziganya biki bye muteekeddwa okukola tuve mu bino ebya bulijjo bye tulowooza nti tukola kye bayita co-parenting naye nga si kye bayita co-parenting waliwo okwawukana n'osigala ng'omukubira erwe weetaaza akasente kyanjawulo waliwo okwawukana n'oba nga wagenda mu bufumbo obulala naye nga gweokozesa munno nga kuuma kasente nga ATM buli weeyagalidde n'okuba eyo tewaliwo kukkaanya ku biki bye muteekeddwa kubanga mukola as abazadde abaya musaano no bikkiriziganyako ne maaso gye biraga muteekeddwa that's why actually bw'otunuulira mu mateeka asinga mutuka lwakwa kati fe abaddugavu culture feerimu nti bwe mba mwawukanye temugenda mu mateeka era omusajja agamba bw'omutwala mu mateeka oba omukyayisa omwana naye mu bazungu bwe mba mugenze mu mateeka nga kituufu muyina layinzi zammwe ziyina kukoma omwana Ana dikeza nsaba bakkiriza abantu nti ekyo kisi kye bayita co-parenting kyekiri kye nkugambye waliwo kye tuli mu kukola ekyobulamu bwa bulijjo ekyabafirika kye tulowooza nti is co-parenting naye nga si bwe kiri co-parenting kukkiriziganya kukkiriza ekisooka ebimu ku ebyo bye tuyinza okuba tutunuulira kwe kukkiriza nti ffenna tulina okubeera abazadde okukulembeza abaana obeere muzadde eri abaana n'abaana bakkirize nti oli maama ne taata mubeere abazadde eri omwana ono ekirala nti abaana obutalaba nti temulina nkolagana byebimu ku ebyo biteekeddwa okubeera mu co-parenting omukazi obutatuuza mwana kumuteeka bbali otandika okumugamba nti olaba kitaawe oyo omusigemu ebintu ebyo in co-parenting si bwe kyandibadde kubanga waliwo okukkiriziganya okulowoozesa abaana nti mukwatagana mu mbeera yonna waliwo kye bayita flexibility kyekyokuba nti gwe ewaka toyagadde oba omwana wo muwala mulekera oyinza kati abamu bayinza okuba balinawo basikari awaka be bakozesanga abakozi oluusi nga omuvubuka akolawo oba oluusi brother we oba kiki naye nga tayagala kukwata mwana we mulaba mulekera mulenzi ali waka tamwesize bulungi tomanya mulekera ba relative ebintu bikyuka nagamba naye omanyi kankubira omwami ono nkole ki ndabe bwali nti andi ku office mbadde nsaba kunyamba nina kye ngenda okukola bwekine n'omwana sagala muleka wano bw'oba osobodde nnyambaako kye bayita flexibility mu co-parenting bw'oba olina obusobozi kitwalibanga almost abalinga abakyali awamu naye muyambako abaana okukola ki okuba nti tebakosebwa olwammwe ebizibu byammwe ababiri so flexibility eteekeddwa naye okubeeramu waliwo kye bayita okwogerezeganya n'okukkaanya munayinza okubeera nga alimenti okukima omwana ku weekend kati nga nange wakoze nange nakoze program zange as a mother maybe negendera out maybe endala mulenzi wange and then all of a sudden nakuya nagamba naye omanyi ekituufu waliwo ekyabadde osigenda sobola don't be that hard person kunahandikano yombo tekawo embeera kyokka yabadde alina otwala omwana kati amutute kati ngenda mutekawa nange na programs zange you know ebyo byonna byonna abantu tulina obitunulamu birina okubeeramu mu ebyo kati ekyabulijjo kyetera okukola kyekino ekyokukaluubiriza banno nga bw'ogamba abakyala nti osobola okubeera ewaka gy'oli nga gwe omukyala naye nga bw'ogamba naye n'omusajja ludde okukima omwana ono oba ludde omulaba kuki sinoteekawo embeera waliwo abakyala lwe tuba provocative nga
owulira eriyo ekikusikiriza osookereza munno waliwo ekintu waliwo just ekikusindika okubanga okola ekintu nakedde bukezi kumachane nga kamusindikira omwana nga n'omusajja tamanyi aba ali awo mu baneiba omwana musanze kiki nti mama yaŋŋambye enzije wajidde ku kintu yaba yampadde gundi isa andete ku boda nogamba lwaki teyankubidde kola ki bye bintu bye tuli mu kola bye tulowooza nti bayita co-parenting naye nga si bwe kiri so wabeewo okukaanya n'ekyengenda okulembeza mu byonna okukuzayo katono nnyo emabega tukkirize nti twekyawa bwe muba mukyalimu akeeyagala temwerimba co-parenting wotaba mwegendereza ogenda kuddayo otandika ofunirayo embuto endala 5 abantu batuwulira bamala emyaka 5 tebakyeyagala bazaddeyo omwana ebyo nemwewunya nkobonyagabana bakoze bayawukana ate kati bakoze bati ene enkolagana ebaleetera okuba nti mukyayina ebibagatta bingi because remember omuweereza message omugamba enkyala waliwo okubeerawo by the way communication ebeerawo kati communication eyo bw'oba togyegendereza nti mu kiro nyinza okuba nina ka program kakenkera nina shooting oba nina byengenda okukola oba bampise ku mulimu nina ka interview k'omulimu ne muweereza message ssaawa nga 7 ez'ekiro njagala gisangeko okitegeera naye nga tewaliwo intention endala era nenkimakinga nkiri official ne mu message ne kiba official nengisindika challenge wejjira communication eyo bw'aba kyali online embeera eyinza okujja naye nakuweereza ne mutandika okuyimba mu message oluvannyuma ne muyimbira ddala nga abazadde so communication ene eyinza okubaleetera okuddamu okugatta ekintu ekyo olusinga waliwo ne buno obufaananyi kagamba omwana ali wange nokubira kufaananyi n'okaweereza tata bambi stages kisinziira omwana stages zonna oba report ya mwana munno okipinga ono ng'omu-updatinga ku mwana okitegeera oba omwana ayavudde n'omukubira akafaananyi banaawe nno yatandise okwavula olwo nno munnanga ayogera kati olumu oyinza n'okwekubya selfie nga omwana oba ali awo oba buvidiyo obo n'akazuuminga inagamba oba nalobamu olumu mugenze kula ate simu abatera okukola no bradde I know. Nolyoka okuba akafaananyi atoliwaka ennywanto olina egizeti olumu muyina ennaku ezo abantu ze bagulingako omwana tugende naye like meeting days ku ssomero tugende tukime report tugende ku speech day tugende ku movie naye lunch nga muyo ekyennyanja ky'emulungu nga mugenda ng'abazadde ekyennyanja bwe kiggwa nga gwafuuka ekyennyanja kirya kigamba naye abasajja babi nnyo obuzibu nze nabatya bw'oba nga tonnafuna musajja amuli ekyennyanja nakibala neyeegendera naye awulire nti waliyo omuntu anti kati eyo embeera ffe abagilidinga on buli lwokkiriza nti you've moved on era bwengenda naffe osabirira abakyala ensobi ffenna ze tusigala tukola zezimu oba musajja oba mukazi nti buli lwoba nga okkiriza nti ate nfunyeyo omuntu omulala co-parenting wadde nga weeri waliwo ebintu bibiri ebyokuyambako okusalawo either okkiriza okoleka rema namakula nti omusajja atwale obuvunaanyizibwa bwaki bw'omwana omusajja ompya oba osigale ng'okyali mu bulamu bwa munno okusigala ng'omusojja naye kyandibadde kisinga otuyambako singa wabaawo obusobozi wandyesonyiyo omuntu oli n'otetenkanya obulamu bwo n'omwana ono kijja kuyambako okutuula gy'oli kkiriza oba gaana singa eri wazaalayo omwana omu eno olinayo abaana babiri naye ng'obuyambi okyabukima eri isimu gy'okuba omwana ono ajja kwetaaga akateteeyi ka Easter aye nolowooza ku ssomero tebaasabye uniform eno no teyamutuuse omusajja n'aweereza z'oweereza tezimala nga toweerezaako zisindika kati embeera eyeereetera abantu olaba n'ekyo hafi nga mukyogedde waliwo of course kapa emu eyaliwo eya breaking up sometime back gayi n'abeererawo bambi abaana gayi omupya n'abeererawo abaana n'abasitula n'akyusa pampa abaana kutwala ku ssomero buli kimu n'akikola kuwangi Diana mpulira bibyo buli kimu n'akikola naye bambi kati nga birthday yaliwo of course sometime back nga gayi bambi like oli yazaalamu oli waali kati gojja otya okitegeera obuzibukati gy'oleese tetuyinza gidisikasinga naye kitwale nti example naye era kale kizibu kakati oba otuleesesa essojja bulamu bw'abantu I'm going to disagree with you kwa your point today eri gye watandikidde tumanye twayawukana and what did I call them amateeka agafuga co-parenting gabeerewo olw'ensonga nti buli bwojja for example singa omusajja omupya akusobola okulabirira omwana oba naye yennyini bamanyi okujja n'agamba omwana agenda mulabirira toddayo wa kitaawe and all that ono omwana yeetaaga kitaawe and then ate ffe abakazi ffe bennyini omwana bw'tate waba tamuwa buyambi niwe yandibadde musajja atunga ali wiiringi nga tutandika okugamba omwana ngo oyagala mulaba ate tomulabirira
yet you have your other man who supports you. Okitegeera nze kyengamba just to respecting the fact that twawukana then tusigale nga tukuza omwana bibino bye muyina okustandingako mukulabirira omwana naddala for example singa kinsanga nkola ebyekwewalaga amasimu aga buli ssaawa tata w'omwana muyinza otuula n'omugamba maybe nsobola okugula omwana uniform nsobola omwambaza n'okumuliisa ogenda kukola ki njasasula vaani sasula school fees nkole kino na kino ekiyitamu ekyo okuleka ng'omugamba tuyambeko wano tulemereddwa and oyo musajja mwayawukana stop stating taina nno vaani teyagize may you like obanga asaba anata osirabye weyawukanidde ku kyenjogedde hafi ogambye nti olekera ofuna obuyambi ewoli omuntu choose either bintu bibiri you are not going to choose bintu bibiri bw'oba oyingidde obufumbo hafi ng'oli mukyala ng'oli mu bufumbo oba ng'oli mwami ng'oli mu bufumbo kiriza oba gaana co-parenting erina weegenda okukola ki anti wuliriza hafi nti waliwo weegenda okubeerera enzibu olaba ekintu ky'oyogeddeko n'ogamba nti nno kale wano wekiba kiganye wakiri wandibadde ogamba kamukubire simu wano ekiba kiganye omusajja ali mu maka ebiseera ebise tayagala kulaga bunafu bwe wawaganye kati bwosigala ng'ogamba nti kankubire omwami ono awaganye kiba kitegeeza co-parenting mwagivaako bwenkugambidde mulondeewo bibiri you either go with the co-parenting oba okkiriza omwami ono atwale obuvunaanyizibwa bintu ebyo let me tell you teri musajja ate abasajja ne waba tata wa mwana tagenda kumanyirwa musajja mulala muve kuba n'abasajja basirusiru abazaala mu bawala abana ne batanabirira omusajja abanga etata wa mwana etha mwayawukana taga musajja mulabulabirire baana be he still wants to play the father role mu bulambo bw'omwana we boyogerako be baliwa bali mu Uganda anyumiza gwako abalenzi batalabira baana fulumo gene ngobuza ku street kubala ku bibogenda sanga munana abasajja tebalabirira anti era kyenkugamba nti bebanja abatalabirira baana yes kati wawafunyo tugamba hafi esaawa eno nti abasajja abasinga tebaagala kubalabirira baana ate nga abakyala bebatekinza on responsibility abasinga abatona abo abalabirira abaana baabwe they want to own it ayagala kubeera tata mu bulambo bwa mwana we tayagala na buyambi bw'oli musajja bebatono kyogenda standingako kiri bwe kiti kyekyo kyenkugambye amateeka agafuga co-parenting tata w'omwana wange asobola n'ogenda ku ssomero n'asasula school fees he doesn't need to see me amateeka kyoyogerako kyekyandibadde kikolebwa but it is not the reality and it is what we are teaching today anti kati njagala tuddeyo ku reality nti singa kiba kiganye what else are you going to do because togenda kusigala ku eyoka olemefuna option by the time omusajja waatalabirira mwana we oyo maybe ta deserving maybe awulize muwulize kati kyetu kyenkugambye wali nti londako bibiri naye bw'abanga ali willing mwa agreeing mu co-parenting then abeerewo mu bulamu bw'omwana we amulabirire ate n'ono omusajja w'omupya yino kitegeera nti ono omwana alina kitaawe kankuzeeyo katono nnyo emabega nti onavaawo katono nnyo abakyala bangi abagenze mu organizations nga FIDA okubayamba abagenze mu mateeka kooti neesalawo neegamba omusajja ateekeddwa okuba n'omutemwa bwe guti gwalina okuba buli mwezi bameka abakituukiriza be batono era omukazi ogattirizaako essimu ekubira omusajja okumujjukiza obuvunaanyizibwa bwe nejjukiranga ne kooti yakola ki yamutegeeza naye ng'ajjukira n'omusajja kennyini obuvunaanyizibwa bwe akola ki abumanyi nekubaako n'essimu ewerekereza emugamba naye owaaye ebintu ebyo bw'oba olaba bigenda kuttira obufumbo nze wewali ensonga yange because at the end of the day lindako katono nnyo maleyo wewali ensonga yange nti twesiba oluusi ku bintu ebitusigala nga bituzza emabega olw'okubanga kooti yagamba olemedde ku mwana ono omu naye n'olema otunuulira abasatu gy'ozadde olwedde obufumbo bw'olimu n'osigala ng'opepereza musajja oli ono ali awaka awulira atya salawo bw'oba oli mukazi ng'olina amaanyi agakola so that olina obuvunaanyizibwa obumala okwerabirira omwana ogenda kwesibayo kumala bbanga ki ekyo ekiba kiganye kkiriza either ogambe nti kati co-parenting nina okubanga buli mwezi nkuba essimu buli wiiki nkuba essimu okujjukiza omwami oli obuvunaanyizibwa ku co-parenting or else decide omwami ono asalewo abeere ng'alabirira abaana thank you so much ng'era bw'okyogedde nti bwe mbanga kigenda ate ku neetagisa okukuba essimu because with co-parenting okimanyi twasalawo obuvunaanyizibwa owaye school fees tamu eweddeko kale nyinza okugamba bannaaye nno kiri bwe kinebwe naggambye kisookera dda mu co-parenting kyolina osooka okukulembeza is communication bw'oba wulira olina obuzibu okucommunicatinga ne taata w'omwana you can't co-parent you can't yakutamanyi yakola ki ekisookera ddala bw'obanga weesonyiye omuntu naye ng'oli oyagala mukolagane mwenna one kati munatuukana ku level ya co-parenting kkiriza nga mwekyawa like Diana said then forgive that person buli wobeera ng'olina obusungu ku muntu ajja kuba essimu oyombe forgive him omanye kyagaana musigazza mwana tosigazza mwana then ojja funa amaanyi n'omwana we ajja kujja gamba I want to talk to my dad
then omukanyigire simu omugaye bulisaba otijja ne kikitaawo. That is not what we are teaching today. Tatawo yantama. Kifunemu emirembe omukubira omugaye kwate. Ayogere ne kitaawo. Naffe kino katukifunemu emirembe nga tugenda okuwummula temuvaawo tukomawo.